yali teyeetegeera mukibanja kya Lubowa oyingira mu kibanja kya Lubowa kaakano batandise okuyita ebandibadde bakoma bw'olabidde nti ye kennyini yayibuuka olusalosalo n'ayingira mu ttaka lyange kaakano ono omuyaaye kati bonna tuterekeyo bulungi ne bw'atekawo bwe kirowooza agenda kukolawo talina kyayina eno bannange mwami omusajja oyo nga simwamu kati bali mu kulima Kajoba alima bw'ayingira ewa Lubowa Ssemaka bagamba Lubowa si mwangu tetwagala kumuggyako mbeera mbi kwendiga oli muteteeze talina kyasobola kunkola era kikulaga ngenda kulima nsuke n'olusalosalo ndwongereyo wakazi kyentegeeza singa ageza kuleeta nti agala kuleeta mirerembe lengera wakiri muta Sebo Kajoba yagamba ye Lubowa amuleetako omuzannyi ajja mutta busi tanzanyirako nze siwena efirimu egenda maaso kaka tugenda okudda eno maama ali wano ate onadduka abadde ki jukira maama alina eddagala lye yateeka mu nkoko ng'egenda kutabula wa Lubowa kati ate n'ono naye yagenda era n'alya ku mmere maama ono kyataamanya era ebifi yabiwuuta kati awulira olubuto lumuli bubi era lumuluma okubanga tekyenkanika yamuga agenda oyengesere ogattemu awo n'enkoolimbo teweerabira okuyengeramu kalanda luggo owuuteko kirabika ebyoka bikuli bubi oddi wa minge efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bana bange mbabulire temuddamu kukkiriza muntu yenna kwata ku kintu kyaffe owulidde niye maama taddala kanna kintu nze nja kukakula kaakati ogenda okuva okulima maama yajja agamba abaana be bunzibiridde temuddamu kukkiriza simanyi abaana booli kuba nti mweyogeza mbu ate ebyaffe tufumbira wamu kiki nedda saagala ataleese enku taddamu kulya mmere mutambule ono atandise okwawula abaana be ku baabali taata nti mpulidde bubi jukira muzeeyi njagala olabe efirimu egenda mu maaso bava kulima abaali balimira awamu tebakyagala kulimira wamu abatambulira nti balatambulira wamu buli omu awulira obusungu ku mulala obusungu buno buvaabwa obusungu buno buva wa firimu eno bagiyita mugootanya nagambye evudde mu Sunlight Film Production era twebazanya abawagira ebina Uganda Love Uganda ne movies, watch Uganda ne movies tubenga tekeke na Uganda ku ntikko eno evuddemu Emis Production inatenga bulijjo nagambye tuli Cornerstone Plaza EF71 ogenda kuba ogyetuusaako bulungi MK Majestic Plaza shop number 8 level yokutaano ne maduka agetolodde eggwanga naye tukyalaba kitundu kyayo kisookera ddala nga bakomawo ewaka kwata akambe nakidde sennabulya yassa ku nku taata ngajja abaali bakolera nga awamu buli baavanga mu nnimiro buli omu yamanyanga ekyokukola zino enkumbi zibeera wano buli omu olwavaayo okulima enkumbi yassuula wali enkumbi waki muzisudde wano buuza babuuze ogenda okwetegereza amasapiki buli omu atandise oleeta eyiye va ku mukeeka gwange sigo waguluka kirabe kibetegeeza amatama gakirenga balugu abaali bakwatagana nange temujja kulya ku mmere yange eno muginzigyeko temunzigyeko enkumbi girere beera nayo abantu buli omu akyuse ne bakola obutamu buli omu alina wawaatira ab'amasiga buli omu n'atandika okukola amasiga ge efirimu egenda maaso eno gye tulaba emanyike kiddwa nga mugoota nagambye towulira kwasa nku mwana gwe nange
bali bangamba okwasa enku Ona kulukwaya si. Ndowooza siwulira. batandise okuyomba. Ono nno lwabadde atuddeko basoose ne bamugoba ku mukeeka n'atuula eri abadde atudde ku kisige naye akimugobyeko kati n'ayingira effumbiro wabeewo amuyitako. Batandise okukyojjagana naye ng'obuzibu buvaawa. Efirimu tulaba mugootaanya era taata yayomberawo tategeera bigenda maaso ku bantu bano. Waliwo ekiriwo ekitategeerekese batandise okweyisa ng'abaana abato kyekiri wano. Ogenda okudda eno ono nno mwanyina wa Lubowa ali ku ttale. Aba agenda oku kaakati nno yali lubuto naye nga luto. Maama yaye nyabo efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Moyo abaye. Kati ogenda okudda eno Zeno. ono omutembeyi. Zammeka zo. Omutembeyi engoye yasudde wali. Abaagala okugula mweguze. Ono ogenda okwetegereza olubuto eyagenza okusala endagala. Nange avuddemu ebizibu. Kalisebo omutembeyi yakwasa n'ekintu amutadde ku bbali. Ali mu kulabika nti amugamba ebigambo. Kati kiganda kye ne kijja. Sajja. Eki nawe genda gy'olaga. Ngenda gamba taata. Genda omugambe genda. Muko leka naawe. Kana tembe ey'obusiru. Negwana gwe. Muko bamuyisizaamu amaaso. Laba ekikumi. Tomanyero nkuba ndi mukulu wa. Tokiddamu. Tonsidwalirako gwe. Tokiddamu. Nyakukuba eŋŋuumi gwe. Taata ogenda okuvaayo abaye mubadde mutya. Onageze atamu. Sebe ali atandise tumanyire wamata atakakulimba akasanze eri kalina omusajja baderi oli omutembeyi mu bisenge ng'ebyawali nnyini batudde okulera n'obuzima. Simanyi nti ono mukulu. Gwe lwaki twamuganda ekitiibwa? Taata nkubuulira ate naawe onsobedde ndi kitaawo. Tolaba nti ompisaamu amaaso ndeekanira. Oyagala kuba taata gwe yakakuba oluyi mugongo ngwabye nnyini yakaabye omugongonzi. Efirimu negenda maaso. Kakano ogenda okudda eno. Yebaleko maama. Ono bamukubira essimu. Kale kamugambe naye mulwaddeemu. Bano bonna baali baana ba Lubowa. Kale nnyabo. Muwala ono ali lubuto naye naye mbu mugonvu. Ate kiki? Waliwo egguliro eryalirizze. Nakiranda eggulo saakutegedde. Kaakano Nakiranda takyalanda. Kunyega leero wuyo ndaga nti oli munakuwavu nnyo. Wuliriza nnyo wano. Ng'ate nakutumye amawulire nabadde ngaagala jjo. Kati nno ŋŋamba biki bye wasanzeeyo? Naye maama lwaki olinga alina ky'osuubirayo? Nedda si bwe kityo. Ye bwe kirabikanga. Gwe wantumyeyo ndaba embeera eriyo nkomyewo era ondaga oyagala kumanya. Nakiranda nze nafunye bufunyi ky'ebikiro nenjagala mmanyi kibyogezaako kakasa eky'ebikiro. Embeera eriyo mbi nnyo nnyo nnyo. Lubowa ne bawala bo boolekedde okwawukana.
ebika by'ennaku maama byamusesa. Mwana wange onkutte bubi. Ebyo tubiveeko. Kati mbulira obuzibu bw'olina bw'obadde ongambye. Omusajja gwe nabadde nnyina yakyaye n'olubuto lwo ne luvaamu. Ekiki? Nakiranda. Bulijjo obadde lubuto. Maama nalina olufuna kimunkuumire. Maama okimanyi sifumbirwanga. Abasajja bonna benfuna bandekawo obulesi. Maama embuto zange Nakiranda ebintu byayonoonese. Kaakano maama yasanyuka ku lw'okuba bali akakoko baakalya ne kimukubiraga famire etandise okuyulikayulika. Kati kumbe mu kuyulikayulika kwa famire ne muwala wa maama ebizibu bimwambadde kubanga naye yawuuta ku supu oli. Ono baamukyayi n'olubuto ne luvaamu. Amaka yagatabula yabaliisa mugootaanya. Kati ogenda okudda eno abantu bayomba tewali kibayombya. Balwana teri avumye munne yakeera bukezi n'ayambala oli yakeera bukezi n'ayambala munne. Laba olutalo laba olutalo njakusuna amatama. Bakumama waffe nze njakusika ebbeere leeta olwatu gwe yes. Kale kyani kya mama muto kyani ne nawe nja kukuba nawe va ku munonja basamba kwata teke tata nimwe bakazi mwe labo ekigudde wano ono bamutagudde eby'omunda bize ku bikukuju. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Mpiteko. Mumpiteko. Tambula. Ne taata baagala muyoola. Ne taata baagala taata asobeddwa. Efirimu ebagiyita mugootaanya. Twagala kumanya ludda wajja bigwera ne firimu yaffe eno. Abantu nno bwe batu batabuka era ne batamanya lwaki batabuse byonna ebibeerako. Abantu ne batabuka naye ng'abalala sibamanyi nti okutabuka okwo kuvaawa. Okubanga amaka gange gano agaali gajjudde. Kali musajja wattu yeebuuza emirembe gyaliwa n'abantu abali bakwataganya nga balinga ba Luganda n'abakyala. Ye kennyini yalinga kimuli eri abakyala bano nga bamwenyumirizaamu. Namba mwenda waabwe asamba omupiira east or west ku makya n'olweggulo. Ekisooka twebuuza naye embeera okuba ndi ekyankalanye bweti mwe temwebuuza obuzibu obwo obuvaawa. Mwe mulaba embeera eno ey'okwekyanga yennungi n'okusinga eri enkadde yaliwo yali okuba nti tukwatagana. Mumanyi lwaki mbayise? Ekibampisizza munzire mulekera okuntunuulira mutyo. nulira kutunuuliza. Mumanyi lwaki mbayise? Nze saagala kulabika ndi nfumba ne bano njagala onjawule. Wabula okwawukana abantu abasinga beeyagaliza embeera nga tebaagala kubeera na balala kuba buli omu yeeyagaliza yekka. Ekintu kweyagaliza si kirungi. Kale mwatama. Ono naye n'agamba naye yali yakoowa dda. Nze mbadde. Era banne mukwano nze mbadde ndowooza okusooka okwawula kube kwange. Kati ye buli w'ogamba ekintu ky'okwawula talaba mu bwegassi ate ng'agamba obwegassi beemaanyi. Lwaki abantu olwaleero buli omu ayagadde nnyo okubeera yekka era nga buli n'azaala abaana tayagalako beebweru be bayita ab'ensi mu luggya lwabwe. Sobola baawula lwa nsonga nti bwe ye yagamba tagenda kwawula bantu bano. Agenda kunoonya kiki kibaleetedde kuyomba kyabajjawo basobole okuddamu okubeera nga babeera bwamu. n'olwekyo Era bwe kuba kubaawula kitegeeza kuzimba nnyumba endala buli omu okubeera mu yeye. Ekyo si kya bwenkanya. kukomyawo ssanyu eryo. Ayagala labike nti emirembe gikomawo tube nga tutegeeragana tukwatagane. Uganda emirembe gijja kudda. Tupangisize nno. Ngambye sijja. Abamu baagala babapangisize. Kozesala amagezi gonna. Tetuddamu kuwuliriza kasasirewo ssebo mwami. Mpozzi ng'otwawudde era oteekeddwa otwawula. Nze nfunire amaka amalala. Nze njagala kujja. Nze nange olina okunziza ku luggya luno.
mukomewo meeting ekyagenda maaso tabamiruka mumalirize tukyalina okubaga constitution tuganye constitution ne bagigaana amaka g'ekyanzi amaka buli we gekyanga n'omwami toyinza kufuna mirembe firimu yaffe egenda maaso kaakati notwagala tumanye naludda wa gye biggwera birungi njagala olabe ono eyita birungi onoga mwanyi oba edda oliwa nkana nawo kanyonka kalinga nti mbadde nkayonsa tekakkute ngeni omanyi waliwo ebigenda maaso ebigambo ebizunga wetwayise ewalubowa ewalubowa abantu etwali tulaba abasinga okukwatagana ku mutala guno ng'abantu babadde bayomba abakazi bayekyanze mbusimanyi bagamba kubaawula ebiseera ebisinga omuntu ng'anaakola ekintu ajjanga ayamba naye oluusi kabeera kasitaani nga ke kamutuddemu oli ayinza okusanga amaka ngaago agatudde entende abantu bakwatagana abanyumya abakolera wamu buli kimu nga bayikwatagana bulungi n'atandika ekigambo nga kiringa ekyolusaago okimanyi omusajja onaabamanyiira n'atandika okulaga ndi gwe okukkiriza okufumba mu maka agamu n'omukazi omulala oba musiru naawe n'okiraba nga kituufu njagala olabe olina okubaawo waliwo ensonga ne beebuuza ki ekireetedde abakyala bano okuba ne beekyanga ebiseera ebisinga omuntu oba okola ekintu sooka ove ku kigambo oli kyagamba nakyo kyalabanga ekituufu gwe sooka olabeyo mutima gwo n'emmeme eyo ematidde n'ekyo kyofuna waayita akabanga eno bagiyita mugootanya yawandiikiddwa Jonathan K. Kabaka Alekisi okuva mu Sunlight Film Production kadi waliwo ali ku mmindi naye maama omuzimu kadi yasooka nambuuza maama okunywa emmindi oli ku ki muze ekyo ogw'okunywa omumindi ogwo gwe wayiga laba maama n'omuddomo gwagwamu akawonko laba njalwaza kookolo wulira nnyo wano kati nange nkyadde awo okutya kookolo kugina emyaka gyentuuseeko nembwe mulwala olowooza nkyawezaayo emyaka egiwera 10 mwana wange ndeka naawe neenyumirirwe nga sinnazaawo Bueno, singa simidi eno singa olwina olwo olubuto n'oyo musajja bw'ogezezaako okuwangaaza. Hey. Aha. Tugenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kaakano oluvannyuma tukwateko bwetudda mukyalo ono olubuto lwali lukuze nalubowa naye olubuto luluma lulina engeri gye lutula mu bisambi bakazi babikubakuba nnyo oyinza owulira akalira awo nga kakwokya tulako wano tulabe efirimu egenda maaso kyava konkona mama wanji yayita maama mutabani abayi genda okwetegereza ngeni omwana wange ate abadde ki waliwo ebitali bituufu omwana yabadde ki tetumanyi famire ya Lubowa omukazi yagiteekamu mugootanya n'agirunga n'agitabula
kati buli kimu kiri mu mbeera ya aganagga. Buli kimu kituukira ku nze. Lwaki omwana wange ali bw'ati kabula bannange? Teredda atereeze bw'ebiti bannange. Firimu egenda maaso. Tugende munda mu nju. Yamukwata n'agamba be nga boolekera mu nju naye nga ki ekibadde ku mwana. Kajuba njagazaaki bwe bati bwe balima ayina kulima nga atemere mu kibanja kyange nga zenewe. Kaakati lubo we yali tayomba ekyatuuka kati Kajoba yalimye n'asuka ku lusalosalo alabika alina kyayagala alima ayingira ttaka lyono yayitawo malo mulumba. Kajoba tugenda maaso. Kajoba yatuuka ayomba. Lwaki olima oteeka embaliga mu mikono? Jjuukira ono Kajoba yagamba ono talina kyasobola kukola. Sekibotte n'agaaka mu kyokoze era bw'anaaleeta olutalo ajja mubalangula. Kati yamulumba n'omusajja n'okuvumira makago nga mukazi we alaba. Lumungi bakwabya omutwe ate Kajoba obwedda agamba. Kajoba yagambye kanyama. Era Kajoba ojja kumma endegera. Kajoba teyeesibidde mu nju. Mukazi ate egenda maaso. Katuddako wabunzibiridde. Bamuzaala ali mu mukwano. Kati ndowooza ojjukidde. Tekyali kituufu. Njagala olabe. Yagamba akakawala kali kakwesulako ng'owakali. Ate nkimanyi muli munda ali ayagala kukakozesa. Omanyi abasajja sikaati empya zibamalamu nnyo. Kale ebyo tubiveeko mukwano. Tubiveeko ebyo. Kale. Kati omukolo gwange gwaddi. Bunzibiridde. Newe nabanka. Ayagala ne bamuwase. Nga n'abali mu bufumbo bano bayo. Gusinga ogwo olina kintu. Njagala omukolo gwange gube nga gusinga ogwa Nakintu. Lwaki gwe temukyakwatagana nga naye gwe mu kiki ekyabeerako famire yamwe ennaku zino bangamba ndi mwekuba. Nange simanyi. Babeera mu kweyola buli kadde. Kaakano taata akoma balina omusanyukira. Taata akomyewo taata. Kulikayo taata. Kale. Yinza obutadda. Kati ogenda okwetega kiki? Ngwendi aleese empuuta. Empuuta nga ntono. Nti ate teri emu. Empuuta 100 n'okusoba. Omuntu alabye n'embeera eno. Kino kibeere ekyokuyiga eri abakyala buli we mulwanira ewaka. Muba mutuze emikisa gya bammwe. Kivula bagamba omusajja bw'awasa Katonda amuwa emmere y'abantu 2. Bw'afuna owokusatu omwana ne muzaala n'era Katonda abawa emmere y'abantu 3. Kati buli mulwana ewaka ne mulwanira emikisa giva mukazi. Omukazi bw'abanga anyiize ewaka omusajja owo maze omusiba tekyetaaga namufuuyira mmindi. Kati okulwana kwabwe kutandise okuleeta mukene n'omunnyo bajja gweyazika ku mulirwano. Egenda maaso tulaba kina Uganda. Onoonyereza kintu kyakukola Lubo. Ono awulira ayagala awoolere Lubo wankuba atya. Musabi. Baali mu nnimiro nga yeeyogeza era omukazi yali amanyi nti omusajja yamuwasa kanyama. Kumbe omusajja atya embirigo. Alowooza wakabi. Nkeni lwaki tomuvaako? Omusajja yakugoba naye kennyini ne nebbika ebijanjaalo. Sina kyensobo. Nkwendi kiki? Ukiriza ttaka lya. Siyinza kukkiriza nzibe agannya bukufiira no ndayira Katonda omulamu. Kati ogenda kukola. Kati ki ekiddako? Ngenda kukola ki? Kyenzizaako. Gwe sawaaga.
naga ningwe tofaayo olimbuulira ogenda kujubeera nga mujulizi efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kati tugenda okudda ewalubo waali wano ng'olowooza nnyo omwami abakyala bakale batabeera na ssanyu emirimu n'egimuggwako kyovulaba abantu abasinga abandi badde bawangaala akabanga mu mbeera ng'eno obulamu bukendeera waliwo ente yafudde ne batunda ennyama kati waliwo ente yafudde obufi imagine omuntu okuba ni oyagala ogule ku nnyama enfudde ente efudde kuba ebeera ya layisi namugaanisa empala mugamba atuwole ebyenda nze ngeza okugamba ebyenda nkugambye waliwo ennyama ate ogamba byenda yo obetegeza kyamatama yenna kulinga akaboolo tewali ssente nekyo ekikuliku ekyamazima oba n'omukazi ayombayomba ewaka mugobe era obeera n'omukazi nga si musanyufu naye mu mbeera mugobe kuba togenda kweyongerwako agenda kufuuka kufulukuli buli mu kisago nsagala ku kamanyiiro ekisajja ekitalina magezi lengera omukazi ono waavuma bba musajja atu kati enkanyanya zitandise omutuula mu matama lw'abakazi baalina ewaka engoye zonna zikadya zizino ziweddewo kwambala kibino ebizina byendimu naawe sikaati kati musajja atu yabulako yekka okunoba kabulengano obufumbo kasita ekyabuleeta okifuna ate linda kolwe neegima nakyo lekayo kimpa kikujjako ali mu complaininga mbu siwali ngoye tebagula nva tafuna enjawulo bamwawula yani complaininze nga takyafuna njawulo kati ogenda okudda eno embeera emutabukidde kiki mwana wange mama wange nedda ogenda okwetegereza mama nedda mama lwakinze mama ebizibu ebiri ku ono mama bino biri kunze mama teri kizibu ki yebuuza naye nze kyemmanyi amabanja ga maama omwana yasasula maama buli oba n'omutima omubi omwana we agenda kulabika nti yeetika obuvunaanyizibwa obw'ensigo ey'ekibala ekibi kwegamba ekibala ky'ensigo embi omwana yagenda okuba nga yakyetikka yesu baawe kapuuti baawe mufu efirimu egenda maaso kakati n'oluvannyuma oba ettooke maama yalijjawa kati awaata n'abaana be olumu afunako kasanyusanyu buli omu awaatira wawe kana akambe kaffe kana akambe kaffe